Yitandika butandisa atenga tugende maso eno tugitandise natenga buli ndagambye evamu Emis Production tutandikiddewo Spear Films bakuletedde ku mulundi guno era nga Sala Kendi Osubwa Richard and K Bernard film tugenda kulaba Mukasa Richard Lubale atenga ne Kayenga Grace naye akomyewo ku mulundi guno ekyatandika butandisi nabisubi hafiswa nga nekwali ku screen ekyali ntandikwa atenga obulenzi Isima Bones na muyimba Aneti ekyali ntandikwa na Twijuka Richard na Tukunda Joan Lubatulu wa Mera Patrick Kakoza Paul nga nekwali ku screen Kalungi Sharwa Sebuma Fred atenga ne Kasaga Bridget ekyali ntandikwa tugenda maso mpola mpola toyina kusubwa Kayira Jomakan tandikwa film egenda maso atenga ne Alex Focus ne tugenda mulako bulambalamba eno tugitandise Kalambizi Rogers ekyali ntandikwa eno bagiyita Samanya yetandise mbulambalamba kale nno mu ntandikwa firimu nagambye nga bulijjo abaawo kye tuba tuluubirirwa oba ekigendererwa ssaako n'ekyokuyiga mu firimu gye tuba tulaba tulina amaka getutandikiddemu gaagano gaggadde waliwo eyagaggula omukyala gwe tulaba alina omwana gwali naye ow'obuwala era nga mabega waliwo omwami egyamuvaako yatunula nti n'agaamu n'emukwano omulimu gwegwo ekyali ntandikwa firimu mukyala n'agamba nali simanyi nti ate obuvunanyizibwa oyinza obundaga bwoti omukyala ono yalabika okuba nti ateeka obudde bungi mu kuyoyota n'okukola enju eno era omwami yamwebaza ebbanga lyamaze nga taliiwo omukyala yabadde addukanya buli kimu kyonna kale nno kizibu nnyo okulekani omukyala omulekera obuvunanyizibwa obunene bwe butyo n'alabika ni abwetikka era omwami yasiima nnyo mukazi we amulaze ekikolwa eky'amaanyi yeetegereza n'agamba ni mukyala onsanyusizza laba amaka ge gaago mwami tabaddeewo naye ng'omukyala yabadde agalabirira era nga yazimba nyumba yawedde bagigyeeko engalo mwami yabadde bulaya nga apakasa ka ssente omukyala nga yakola ku kyokuzimba kaakano yamugamba kamala ogenda okulaba ate nga mbaako kyenkula ekisigalidde ekyatandika butandise firimu yaffe era nga tugende maaso nagambye evamu Emis Production atenga bulijjo eno tutandika ntandike bagiyita Samanya bingi bye tukola mu bulamu obw'ensi naye tufundikira twejjusa kubanga oba tewamanya twagala tumanye ku mulundi guno ani yejjusa n'obuzibu buva wakwa buli kye tukola kyonna ensi buli kigere kyotambula guba mweso kale buli bwotambula obubi weekanga oyesezza bubi naye buli bwotambula obulungi weekanga oyesezza bulungi wano nga bakugamba olina okuleka ne weegendereza entambulayo firimu tandise Samanya mugaga nga akwata kuba okweyongerayo ekyatandika butandisi era nga tugenda mu maaso Samanya kakati no twadde erudda bane mwana gwoyiiya obufo nze njiya nagamba nze nsobola okulagana bakutwala ku biiki bakulimbalimba naye lino ttale olaba ku makaayi n'olaba mayanzi bananga olengera newala wonna ng'oli wano mwana gwoyiiya obufo wano waba wagonda era osobola okulabika muno ne waba yebaseeko wansi nga wano takaluubirizibwa weebakamu njakaga olinga yandeese okwebaka bwebasi wano olaba ne ku ggulu olaba ebire
Firimu eno ekyatandika butandisi ate nga tugenda maaso katulabe enkoona yo girabe naye nga nkulaze nti nze manyi okuvumbula yamugaye tugaye tutambulemu n'amutwala ku ttale ali mulaga buyukiyuki nze nno saagalako akamuddo njagala kuteeka ano omutwe lwaki tebebase wano wagonda gumba teri kunyige tewali buzibu waliwo abaana ab'obulenzi abatwala abaana obuwala out naye ng'ekyamazima n'ekigendererwa batakimanyi so ng'omuntu omutwala out kiba ku ndowooza y'obwongo bwo gyali oba emmeeme yeewulira etya gyali naye omulenzi ono alabika okubanya ebintu ebimu tabitegeera bulungi lenzi endaku efirimu egenda mu maaso omuwala yeewuunya yeewuunya okubanya omulenzi ono talina kyakola kiddako nawe otunula kyokka essimu yeevuga leka ndaba nkubira nze sijja kuwa ssimu omwala ono amuyita atya leka gwe naawe mpozi kangikwate ine naawe kati ebyo tebyabaddemu ebyokukwatira amasimu gange ebyabaddemu byabadde byakujja out ekyali ntandikwa bw'ogaana ngikwate sijja gikuwa tugenda jaja kunsuna kekyeka nawe bambikaneeta kale akisimu eno omwala alaga nti ye bwali buli kimu kyonna omulenzi ali free to go kumba omulenzi alaba ampu zokka tokwata simu pozi tuyagala kuddamu kuleeta out gwe tokwata simu omwala n'abivaako n'essimu abadde akuba abivuddeko ne naawe bajja kundeetera obuzibu abantu abamu nange sibaba babo bakwata tugenda mu maaso kweni kale sijja kukwata omwala ono amuyita atya buli wamusemberera ng'ono asemberayo omuntu ono kyagamba wensembera waali mubabula kiki ng'osembera ayina wagaza nti omulenzi ono kigenda kifirimu bagiyita saamanya nagambye avamu emis production natenga bulijjo era tuliko na Stone Plaza shop number F71 ebina Uganda nga bino bisanga matundiro ga firimu na mugwanga omwala awula alina kyeyandigadde okujja ku mulenzi ono naye omulenzi kiki toteredde lwaki okukunala kumba omuwala ye ekigendere lwaki omulenzi ono awulira nga wulira gamu kale bba kino tolina kikola nakulese out nga mukwano gwo lwaki ate otandika ebikolwa ebyokgalula mukwano gwe kumbe yo omuwala omulenzi ono bwamulaba amuyinamu essuubi naye ate omulenzi ateekawo magulu mugokka azikiza embeera omulenzi efirimu yaffe egenda mu maaso kakatwadde erudda aliwo abali ku matatu nja kusuna eddeeke nakusuna amatatu njakusuna bege njakusala nze nkusala kadi waba kyali mu ddeeke ogenda okwetegereza owayi ogenda okuyinza n'omugaggaze naye mbadde ntambula nenzija nina byennoonya ne baŋŋamba nti abantu abamusobola okunnyamba ali wano lubaale kati nagamba labayo kyonna kyonoonya ffe tujja kikuwa byanoonya kibanga mubbi kubanga yabbye nga n'ekizibiti akyetisse ate nga abuuliza ku poliisi awali gyatunda byabbye kale wano basobola okuyamba kye bamugamba firimu bagiyita saamanya n'agamba kakati kyenjagala noonya ekibumbe omanyi mbadde Bulaaya ennyonyi yakansuula naku 2 awo bano amatatu ne bagavaako omuntu ava ebweru baba ne ssente kati ng'abagamba ebweru gyenva abachina buli mugagga aba n'ekibumbe ekiraga kikyali kati engeri gye kiri nti nange ndi mugagga njagala kibumbe kye nnatimba ewange ayagala ekibumbe omugagga efirimu bagiyita saamanya nemugenda ate Japan kadi nagamba ndi naffe tulina ebibumbe naye ebbumbe lye tulina eryaffe ebbumba twalijja Japan mwe twabumba ebibumbe byaffe n'olwensonga eyo tubiseera kumbe bamutegedde ava Bulaaya abagagga baba ne ssente naye nga tebamanyi kyazikolamu kati abaye badde mu matatu bawulidde anoonya ekibumbe
ne bamanyo nenge java ebulaya bajja mukolamu akafimbi Achamusajja. era bo bagamba ebbumba eryabwe lye babumbamu ebibumba embu baalijja Japaani kati ffe ekibumba ekyaffe bya mulembe ebibumba biri so sophisticated kati ngaaga musolo kunda ku bifaananyi by'ekibumbe sooka olinde katono beera wano mala okwata enessimu ngenda kubula ebibumbe bye tulina mutaka n'ayitawo balina ebibumbe kakati nga tajje Manju yefudde akwata essimu kati kumbe Manju balinayo magumba ngaamuga waliwo omutumba waavu ava China mbu abadde akolera China naye alabika alimu amaalo kali agani alimu amaalo Omutaze kukoledde. n'agamba ni omusajja ono mukujja kwe alaze ni yeetaagayo akasente kayina otuwa tumufunire ebibumbe ffe ne tumugamba tulina ebibumbe n'ekyamazima siwali kati twagala tumukwate tumunyweze tumubbeko akasente kalina kati kyolina okukola kuleka ni obaako embeera gye tuyiiya nga bulijjo nga bwe twafeera oli ow'embaawo balina gwe baaguza empumbu ne bamulaga nti yaguze plywood kati baagala bamupangire bamuguze ekibumbe ki tunuulira firimu yiino etandika butandisi bagiyita Saamanya nagambye nevuddemu emisproduct kati bapanze naani ne Magumba mutakale ne bamufeera mugagga yakava China Lubaale ye Mukasa Lubaale oligino nemuzi okubidde wa bibumba sikubidde wa bibumbe tekyolina okumenya ebibumbe birikiriya efirimu egenda mu maaso efirimu egenda mu maaso munange nga bajja omuyaye n'apoozinga jatukulaga ebibumbe byaffe bya swaga biri so sophisticated lino ebbumba twalijja Japan lye twabumamu ekibumbe kino ekibumbe kyerasitanye ekibumbe kirikwalale ekibumbe kya ekibumbe kyatikirwa kirina n'entikkiro ekibumbe kirina entikkiro lino ebbumba twalijja Japan terisangika onyiga wano ekibumbe ne kisoolooba olina wonyiga kirina n'edifooni kirina n'enjegere kyaswaga nagambye kino ekibumbe olina newanyiga walala olina wonyiga emikono negiswinga emikono kiswinga ekibumbe kiswinga kati kya tekinologi ennyo era olina wonyiga ogwokubiri wamma buli wonyiga osooka n'onyiga ne kiswinga kati sooka naawe onyigeko awo ojja kulaba nga kibadde ku kati kigenze ku kinyiga olabe Lubaale siiti buli mugagga alina essente aba mutege waya ntono kiswinga yarabbi kiswinga kino kiswinga kino kikola naye bannange nga mubumba tubumba ebbumba eryaffe liri so sophisticated the sophisticated kire egenda maaso efirimu yiino kadi kyabukadde 5 bannange naye sente zo nga mpitirivu sente ntono nnyo sente ntono kirungi naye katukole obukadde 3 bagenda okugula omuntu awedde omulimu olaba kutwala kibumbe ewaka naye nga buli lunaku okisanga mu kiyungu so nga bookirese mu ddiiro kiba kirya kiikyo naye lizino enviiri zo mwazikola mu kyensuti ky'endiga naye ekibumbe kirina n'empumi kirina n'obubakobako sooka okwate najjo sooka olindeko ekibumbe tukiku kitemya olina wanyiga nekitemya kikyo kumbe kisobola okutemya kumbe wete munja kunziba mumpe zange mulete zange omugagga gyawunye efirimu yiino kakati
tuddako ewa Kabombo Kalweza. Kabombo Kalweza aba ali awo ogenda okwetegereza. Oyingidde efirimu egenda maaso. Oyingidde omuwala ono kyekimuleese. Jjajja nina ebizibu nkulaba obirina. Kati obuzibu ki? Kabombo Kalweza talina kizibu kyatagongola era ali wano ali ku mmwanyi za Lubongoya. Mwagala jjajja n'omutima gwange. Efirimu egenda mu maaso. Okimanyi gy'atwalanga mwannyina? Efirimu egenda mu maaso. Tafaayo tayogera kintu kyonna. Omwana ono ebizibu byalina bambi mulimu. Ave gy'ali ajja ayogere. Nze nkooye okuntwalanga mwannyina jjajja, siri muganda we. Omulenzi ono omulenzi gwayagala ennyo naye omulenzi amutwalanga mukwano gw'ekyo kyavudde awo. Omulenzi ono tamuliiko ne bwamukola kiri bwamutega obunyeebwa tamufaako. Ayagala omulenzi ono wabewo ekikolebwawo. Teekaano omutwalo ogutwala ebyeganye. Naye mu ekibba ekireeta omukisa kyavaamu entobo. Awo waliwo omukisa awo abantu abamu ogenda kima amazzi n'ogakimira mu kisero. Kandabe ye Kabombo Kalwe. Kabombo ka Jjajja. teekawo Gulabibwako omuntu mulala. amayembe gamusamba emimiro era buli kaseera ayogera akalabuka. Guno omutaama kwata omutaama owulidde jagala omulenzi ono ayiga okutaamira. Guno mutima gwo Efirimu egenda mu maaso. lowooza ku nze mukazi wo. Kale jjajja. Efirimu egenda mu maaso. Luno luyita Jjajja. ogenda kuyimirira amasaŋŋanjiro otunula okugwanju owanduleko emirundi 3 olamiririze mu mannya ge nga bw'omuyita osabirako by'oyagala. N'amulagirira enkola nga bw'eri byonna. Yamulagirira enkola nga bw'eri. Tugenda maaso. N'alaga okusiima. Amuwadde eddagala. Naye singa omulenzi ono takola kyayagala omuwala ono then ajja kakasana emisambu wano tegikola. Teekayo emikisa giyita mu buyisi. Esente oluzisa mu kibbo ziyita mu buyisi. Awo manyirani ebintu ebimu si byangu. Eno embuga kumanga bw'oyingidde gikuba mabega. Teri kulabika nti mu bakulu okubayo omugongo. Obeera wa Alivansi. Jajja obalaga kinsuti oyagala bonoonera. Teri kugira. Efirimu yaffe nekyatandika butandisi era nga tugenda maaso n'ekifaananyi. Nagambye okuva mu Miss Productions natenga bulijjo. Ali wano. Kaakati munnange oluvannyuma emmotoka yali ejja kuba etonyerera n'ekyamira wano. Efirimu bagiyita Saamanya. Twagala okumanya ani ataamanya. Nagambye mu bulamu ebintu bingi bye tukola naye nga situmanyi kiki kye bigenda kuvaamu. Olw'ensonga tuba twatambula bubi. Ate naga buli kigere ky'otambula bw'oti mu bulamu kye kikwoleka kiki ekyogenda okuzzaako. Buli kikolwakyo kibanga okusiga ogenda kungula ki. Kakati mutaka yajja wano waliwo engeri yaka Sengenga omugumu obulungi. Hardware batundawo hardware. Agenda mu kyalo eyo. Jukira bali mu kuzimba ewuwe wano kyaliwo ebimalirizibwa yakava bweru. Alina ebintu byanoonya era nga ayagala Ken amaliriza bulungi nnyo ebintu bye. Ennyumba erina okuggwa ayagala bibumbe ayagala ki. Kati yatumya sengenge. Alina endogoyi ze zaalunda yeetaaga okukola ebigo. Kati kumbe mmoroka mwajjidde mulimu omwana ow'obuwala. Njagala olabe.
Efirimu egenda mu maaso. Ono genda okwetegereza. Bannange. Mami gyebale. Owaayo oli otya? Teeka. Agenda okwetegereza mmoloka y'omugagga mulimu ekyuma. Moloka kiba kyuma nene mu kyuma mulimu ekyuma. Abalina enku. Maawe. Mwagagga alinamu ekyuma. Efirimu egenda mu maaso. Bagagga bamulimba asyaleka naawe. Alabyemu ekyuma kikyo. Ekyuma. Waliwo okuloba n'okubunduka. Lodi yabunduka ekiwala kinyirira. Yalaba ekiwala kino nga kinyirirago ge mazima. Kyava akwate kubadde muli. Efirimu egenda mu maaso. Efirimu egenda mu maaso. Naye emotoka badawo ogirabyeko? No wagirabyeko. Sajja mugagga abeera eri emmanga. Kadi mutako ono wadwe yeewuunya nnyo omulola gw'alabye. Emmoloka eno gy'alengedde. Kadi ng'amugamba nti olaba munywanyi. Emmoloka eno nyadiweya naye ate munda mubaddemu software. Wangi? Ng'eni omwana yaboobera omubiri. Sajja oyo niwetwabeera abantu wabeerayo baboda bakkirizayo kubanga nze munomu. Kati ono yali amanyiyo bulungi nnyo omusajja oyo gy'ava. Era amaka ge agamanyi. Lodi yava gye buvuddeko e Bulaaya. Alina amaka emmanga eyo. Era ekyo ekiwala ky'olabye munda mu kiwala ky'embu. Kujja kumuwa. Ekibadde munda kiwala ki. Kati ono yamugamba nteekeddwa okugenda mu maka ago mbeeko kyenfuna. Yagamba nteekeddwa okubaako engeri gye ntuuka eri omuwala oyo. Njagala olabe. Efirimu egenda mu maaso. Katugenda okudda eno waliwo alongoosa. Dagambye bagiyita saamanya. Waliwo ali mu kulongoosa. Buli kimu alongooseza ddala. Ng'era omukyala ovunaanyizibwa ewaka. Katuba tuli awo ng'omulogo ono. Yatuuka. Kyava amulamusaako ono. Nkuyambe muki maama? Azaanoonya nnyinimu. Kumbe nnyinimu yagenze kola tannadda. Oba tomuyiteyo oyagala mulaalira. Mundaba nga atayagala. Nedda tewali buzibu osolo mulinda munnange. Mulimu omugenyi ajja naye ng'ebiga bimuvaamu biringa mafumu abomoka bubomusa atulika butulisi. Kali yamugamba nti osobola. Kyava amuggirayo akakeeka. Okumulaga nti tamulinaako obuzibu osobola okulinda. N'amwalira awo. Naye omukyalo ono nga twamulengedde alina gy'agenza okuloga. Kuba omuvubuka gw'ayagala alabika tamuliiko era amuyisa nga muganda we. Ekyo kino kimuyisiza ddala bubi. Okakasa ndi muli n'emirembe awulira gimuweddeko. Efirimu tugenda mu maaso nayo. Mukazi watungwa w'empisa gwe basanzeewo kyajja. Alamuse omugenyi kuba avunaanyizibwa wa mukazi yenna okulabika ndi abagenyi abakyadde ewaka ku lwabalo. Egenda mu maaso. Efirimu egenda mu maaso. Gwe babuuza yeemimye yalookinze dda.
tulaba kina Uganda naga buli kina Uganda kye tuleeta bakeke okuyiga kyotwala kakati naba akyali wano ogenda okulengera gwalinza akomyewo lodi akola ku hardware bannange ensanyu sokulaba essanyu lyalina siri abadde alina luli kyokka nga ye omulenzi atwala omala ono okuba ni mukwano gwe nnyo era n'okujja katamukola kitamugaana alwawo nnyo okumulaba kyova olaba omala complaininga kyokka gwe tofa kuba maama era sibakwefaako kujja kunoonya ebintu byensi bizibu nnyo omukyalo ono mukwano gwe era nga omanya emikwano naye omulenzi ono amweyagaliza kyokka nga omulenzi kati omukyala aleetedde ebyokunywa omugenyi abajja ogenda okulula waliwo emboozi ekudde ejjembe kali nga mugamba oyo ani wawasa nagaani girlfriend wange kuba omuntu eyaba yawasa muba mwagenda mu kyaki oba muba mwagenda ne muteekebwako engeri yaki y'okubagatta nagamba akyasoma naye nja mumuwasa omukolo omukazi obanga omulina ewaka nga tomuteeka nga kompeta oba tonnamuwasa aba girlfriend wo mpaka ng'okyatudde obanga mugenze nagaana egwe mwana gwe wakula otya bannange olina ku mukazi akyasoma nze baneemu nsobera mu kifo ky'okubeera ku bawala abataasoma fe twamala dde ebyokusoma naye temutuliiko muli ku bawala abalala nnyini abakyasoma bamu bamalirako obudde bwammwe nga babaagala weebali ayagala nakaaba awula ayagala nakaaba gwe weeyise bw'otyo mukama katonda ali kulaba ekiro n'emisana mukwano gwe firimu egenda maaso mukyala yeewuunya nambadde manyi mukwano gwa bba wange nagamba nekyo ekigenda maaso kulikayo mukwano abakazi bonna abajja okufumba oba abazaalibwa okubeera abafumbo ye bw'atuula mu maka naddala ngaawo yaba yasomesebwa kimu kukuuma bbaawe mpaka lasiti naye mubufumbo mubaamu ebinyeenya bingi wabula olina kanyabutagwa ne bakuyuza okwenkanaki mukyala yeewuunya naani mukazi mbadde mulanga mukwano gwo jjukira naye abadde ku bbali wali ng'awulira n'omwami okulaga nti ayagala mukyala we musiga okolola mmeeme abikkawo okumulaga nti ekyoli okwekyanga tekibadde namakulu manye abawala babikozesa nga ebyokulwanyisa tugenda maaso kakati ne tudde eno lodi owaadiweya bw'ava ewuwe ekyamazima alina omukazi gw'ayagala ewaka mukazi we omufumbo naye ate naye alina eyamukuba ebyo bibeerawo wabeerawo kye bayita crash kyokka crash ebeera so strong n'okusinga okwagala love ebintu bibiri bya njawulo abantu abasinga sibabyawula kati yajja yeefudde wa booda mukyalo ono bamutegedde atambulira ku booda emwala gwe yali amusupaka mu mugundi ku mulundi guli mugagga ngula ebyuma sengenge mwala w'omugagga yamaze ofuna oluga buli kimu ekimukwatako kati yazze ng'owa booda naye nkakasa alina gwe yagyewozeeko ne booda tagimanyi bulungi naye lwakuba omuwala uno mbw atambulira nnyo ku booda efirimu egenda mu maaso njagala olabe nakumamu ali ku dyute omuntu ekidduka nga takimanyi oyinza osimbula ogende mu maaso dda mabega kaakati ogenda okudda eno wowe maama yaye wowe efirimu yino onaasindasinda omanye ebintu bino bizibu buli kimu kibaawo era oba wasiga maziga okungula maziga kati essanyu nga mumaziga ngaomukyalo ono wuno ali lubuto naye era olufuna oli mumaziga kati baaba kyamutwala lubuto lumusimbye lubaale najja abadde bannange buzibu ki ate
mukyala bano babbi baali babbi firimu egenda maaso firimu egenda maaso firimu egenda maaso omugaga ne bamunyiga ne baleka awo moroka bagikudde njagala olabe tozanyisanga ebintu waliwo ebintu byotalina kuzanyisa kati ewa boda nayimirira bannange ngenda lubanda ate lwaki ontadde lipanda mbadde nina kyenjagala kagamba okikigwana ewe oli kuki manye mbadde njagala mbeeko kyegamba lwaki tobimbulira nga bwovuga saka mbolera erinnya lyo naye ate omanyi byenina okugamba bizitwanga mugugu nyabigamba enkya mu byalava omuntu akusukkako bulungi nakubisa endabika n'ofundikira nga ekyoyagala omugamba kyolemeddwa kakati olwo omugagga ono muva China bamukuba ne bamuleka ku kkubiro emmoloka ne bagitwala. Waliwo omukyala yali akedde agenda okulima agenda okwetegereza Katonda watu agenda okwetegereza efirimu egenda maaso owange ono gwe bakubye ne baleka wano yakubidwa kati omutuuze omulala gwe bayita Kaido jangu olabe Kaido yasinga okunywa omwenge gw'okukyalo gumala ku jangu Kaido buwungeera anywa bukyanywa jatuyambe omuntu jangu tuyambe kati abadde kya munanjabiza nabwerere meme munsunda walagi wange nga bagamba Kaido asitule Kaido bebba musajja agudde ku ttale nga bamukwata bamutwale bamuyambe waliwo ajja emisinde tugende maaso mutaka akajuza egenda maaso efirimu egenda maaso mutaka ali mukajuza wabula jukira ennaku zino abadde alina byabala ebyamwala w'omugagga kati abani nkubuulire abakazi abalungi naye batiisa mukazi nawulira nga njagala nkimugambe yatuuyana awulira yayagala omuwala oli naye omuwala yamulema omugamba mulimu abakazi abatiisa ate nga ekyamazima abakazi benyiririza basajja mukazi yenyiriza kuba bayagala omusajja waabe nga amukuba kati ate we banyirira ennyo baba bakanga abalala njagala olabe kaakati ogenda okuva eyo
abayaye babano bebabbye emmotoka tekayo ensawo naye totumalira budde va malala nga baleeta ensawo eno gye bakasiba sawo hiyo amajamu egali efirimu egenda maaso amajja tayali ebintu byensi bino mwana yingirawo jajja mwana yagala kufa amajja bagalina waliwo abadde aleeta pulaani bagalyewo oyagala mugagga atutte balina abakulira gwe balinda jajja baba katuba tuli awo waliwo omuzukulu azze ye muluwala ono muwala w'omugagga alina ebizibu bye jajja mbadde nzize ganinga muga jajja omanye onoonyezeeko ku taata wange munange jajja taata wange yabula taata wange yabula kati ebbanga liyiseewo naye simanyi wajyali era simanyi ki ekyamutuukako efirimu egenda mu maaso agomyewo waka ye jajja ebbanga lyetoolodde bukyanga loodi abbibwako emmoloka n'asuulibwa ku kkubo naye ate abeewuwe bambi tebaamanya era omuwala agezezza okulekani akola ekisoboka kyonna anoonyeza mbu obuyinza obuyambi era atuusa ogenda ku basawo abaganda bano alabo baba balina ebitangazo birina okulengera ebiseera ebisinga desperation eyinza okuleetera omuntu okulowooza kyatanirowoozezza abantu abamu balowooza ni abasawo bano baba n'amaanyi ag'enjawulo okulengera bye baba tebasobola kulaba kati ayagala bikendi jajja ono abaako ekitangazo kyassaawo amuyambe alabe osaana kuwambulula kati jajja yamugamba nti olina ebizibu bingi olina amalogo gakufuukiddeko kati ne bajjajja nabo baba bagezi gwe mwana gwe olina ebizibu weetaaga oggyibweko egundi yita wano alinayo akasengeke manju wano kulinga kulabula kati bamulabye ebisiraani bingi ate tebiri ku mutwe naye biri wano wakati w'ekiwato naki olaba ojjajja n'amulagirira mu kasenge ngenda kujja ozibirize jajja n'ogenda oyambulula mwana w'abandi abakazi bano ofunamu kyakuyiga ki mugende mubasawo muloge be mwagala okuloga naye omusawo gy'okoma okunyirira golowooza nyonoonye buyambi naye aba akwegwanyiza era asobola okwawula mu ngeri ye kane tudda mu babanda magumba najja ye bosi amajaba galina bulungi efirimu egenda maaso ya mugagga n'asituka omulaba tugende tusooke tukikola ekisooka bwe baba babbye balina bye basooka okukola sente zaabwe n'emaali abalina kye basooka ogikola emaali basooka gikola ki efirimu egenda maaso tayagala waliwo abadde alina eki yaleese ekirowoozo mbu babbe emaali eno yaleese ekirowoozo babbe emaali y'omugagga ekyo tekikola efirimu egenda maaso kalemo tutambulirako kakati boolekera baddawa maali abwe tebajagalako baga balina ginazaako ekko
era bo bakikola nnyo nti baba babbye tebaba tebaagala bawondera kati baba balina ogijjako omuwondero ye baba booleke njagala olabe nga bakwata nsawo yaabwe efirimu egenda maaso efirimu egenda maaso Tusazeeko. Jajja. kati nga bajja ewa jjajja Njagala eno baga ogigange baleme tulondoola. mulimu ki baze ewa jjajja jjajja tulina emaali twagala ogitegeko amayembe agakuuma amayembe aga protection kati oyagala tugikolere eki mugambe mutya Baleme tulondoola. jjajja naye yasooka ku ki jjajja tetwagala batukwate emaali twabbye enzibe gusinza kujja buli kakati kino kyo kyemumpadde ntera okuganga ebyemubba embuzi n'ente munaku ezi naye kati sente tulina ozitereka zireme kuleka nizifuna ekizibu kaki muyina okukola musooke mulinde sente zino zeetaaga okuba ku kabanye akabanyi kannaku 2 then mujja kudda nga zigangiddwa ate bajjajja naye baba batiibwa efirimu egenda maaso muno mulema nyo tekusobola omusimu nga gwale nayo Kwata eddagala. guno muwakanya kuyina okuwakanya buli kikutuukako okusobola okubanga n'abawa eddagala abawadde omuwaabi n'abawa omuwakanya guwakanya ababanoonya buli banga babazuula bawakane efirimu bagiyita saamanya nti buli kimu mu nsi kikutuukako wejjusa amaaso nga nsobi nogaa tewamanya kati omuntu okoze otya okumanya munaku 2 enaku 2 sente nga ziri mu ssabo ziteekebwako protection bagenda zikolera kulengerwa puruufu kale majje tweriyo enaku 2 si nyingi babawadde omuwakanya naye n'abasawo banabalogo bazibu tonondera ng'akwata nsawo efirimu egenda maaso efirimu egenda maaso soka olindeko kati Kakerenda agenda okwetegereza kweni ono omusawo ono omusajja ono musawo omulugo wakulya ebigali abikweka eno amulabye atagala atwala kitasule n'amayembe tagasuule n'amayembe ogenda okwetegereza nakkirira mu luwonko efirimu egenda maaso akkiridde mu luwonko baasi njagala olabe eno gyabambulira kati Kakerenda gundi gwe omuntu okuba niwazaalibwa kufuna kyekikwetaagisa kukola nnyo n'oba tobbye gwe tuulawolera kisinga olinde lunaku lwo kati ono owedde alinamu emiziina gye n'agamba yakebera bukebezi mu nsawo n'alaba ekirimu ye n'alabirawo ng'eyiye temugasa era n'akwata eno gyatutte yababanda
Kanveeko mbwavu nswale nangisya. Omuyaye Kakerenda ke yakola abantu buli omu alina engeri gy'afunamu omukisa gubeerayo nga gwakulinze dda. Ye Kakerenda eyo y'engeri gye yakibala. Efirimu egenda maaso. Kakati okuddako ewa maje ki? Majeshi sikwodi yino Magumba ndi advocates laba engatto naye ababa n'amaanyi mu magulu omwo atadde kiro nyanya buli kugulu naye akulaga atambula saasira entumbu esitudde egatto liri engatto yennyini bose mwana mulaba atunula nga ali mutulo tumuwadde ekintu ky'amaanyi ayinza mwana naye musawo ono mwana boosi omulekedde maali yonna boosi mwana kati nakobere mwana ngensawe ye mwana n'abasawo bakola bavumula kubanga bano boosi atunula nga ali apana tusoke tugewuse mwana tutaludde tunyuma wegewuka okwaza bachamwena ndogenda ubona iguyeye ne bagewukira wo omusajja bamulekedde maali eri omutima gubakubidde Waga nade ngenda mutima ne gunkubira nga ndaba wali wajja efirimu egenda maaso. Senfunyezi sibuda banga yendikoledde amayembe nga koledde manga jajja bulijjo naye anoonya wa nakwatamu amayembe aganguwa bulijjo akolerera kuyitamu ate nzire ku ekyo tugenda mu maaso. Efirimu egenda abadde agenda jangu genda Ngado tawanyika. Kumbe unataka tawanyika kati yagala kubula na majaga fe. Majaga liwa gali mukava nagatadde wagataddewa otembea maja wagataddewa omuyete yetaga kanyamu okuzimba asayo bwawatiro nabanga iswaga kyekyo akulagira nti ayinalo netudda ku godi kaya medical clinic kadi kumbe muwala wa road eno gye yakoleranga yali muwala asomye akoze era nga yekolerera nga abawala b'ennaku zino muna ebintu byakwefaako kadi kumbe onaadiweya yajjanga yagala ddagala agenda okwetegereza omuwala kikinga olinga alabye omuzimu nsirabye omuzimu ndabye simayiro amaaso badde simanyi gyenzza okugula eddagala waliyo omuntu gwe nali ndabyeko yukaine bye yali agala okugamba omukazi ono ne bimulemesa kade ekyamazima alina omulwadde n'asooka alimba mbu mwannyina olina mwannyoko omulwadde nanti ebiseera ebisinga amateeka g'obusawo tegakkiriza kuwa individual ddagala nga tumaze kumukebera kulaba bulwadde kibumuluma. Kati mukazi wa muwayiriza mu sister we ku mukazi anyirira oyinza okwogererawo oli mukazi wo jangu eno tukebere munnange namugamba yitewo bakukebere munnange walwaki mulese kumujjanjabira eno efirimu egenda maaso bagiyita Saamanya tulaba ebina Uganda nobaako kyoyigamu era nobaako kyotwala mu bulamu obw'ensi obadde oyiri mukano sawo buleki mune msawo namu ekitera okunsimba kikusimba oyina emyaka emeka 20 amyaka 2 ng'olabika ng'owasatu bannange embeera ina engeri gyeyisaamu abantu wuuyo wabiri naye atunula nga 332 okunyirira kwonna bbaawe yali yakweddiza kati munnange mbadde nafunamu obuzibu sikyakiika yalinga akiikanga MP naye takyakiika kati tujja kujjako omukojjo wowo bw'oba wawasa musawo oba olabye sibagambe nti mubawasa
genda oteeke muno omukojo ogwo bakulaga wogukojowera then n'ogweta ne gukeberwa ne balaba nga basinziira mu mukojo okulaba ekikuluma. Kati omusawo ayinza okuba nga olunaku akojo w'emikojo w'emikooba n'ebirala n'empitambi bagikebereramu obulwadde. Sigambye mbu temubawasa ne bambi balaba bingi. Kati jjajja ensawo yeeyo yeno ensawo weyagirese baagala mukula nkizi bamwekengedde dda baagala egenda maaso efirimu yaffe egenda maaso. Bosi yalindidde wano yaliko saidia kwa bibi saidi ya bibi kama wanapeleka musawo oba amayembe gali luddawa nange simanyi kebere olabe abayayinja ge bakuba nnyo ne beerabira n'ensawo gye baawadde ono kati bagenda gisumulula tebafa ku nfaanana ya nsawo naye kyaddala balina kye banoonya mu yo. Sente ziriyo. Sente ziriyo. Gwa amajja galiwa omwo. Sente ziriyo. Sente zaffe ziri omwo. Zijje. Kakati jamu amajja mwe omwo. Jamu omwo. Omwo. Gwe nkuwe. Nja kukuwa. Tompa jjajja akulaba lubawa ali kumpi lubawa nambaga. Efirimu egenda maaso. Efirimu twelyewo ozibbye ezaffe nene tojja zirya afadhali tuzifiirwa. Kati oba badde ozibbye naawe kubayitamu tojja kuzirya. Eyo yengeri gye baakola mutaka. Tugenda maaso tuddako wa musawo akyagenda maaso n'okuba nga akebera mulwadde woono okusinziira nga wekebera bagenza okebera mu mukojo wo mwe bakeberedde baba bataganjula ebima bitaganjula butaganjuza ulira naye kakati ogenda kukola otya musawo bawange yekale yabadde atidde. omukyalo nagenza okeberebwa ng'ali lubuto naye bbaawe engeri kyekiri nti ono yali amusuubiza ndi ombaga eribeerawo nga bamaze kusoma ate abasinga bazaala nnyo nga bamaze kukola ki kusoma oba mbeera bwetyo. Kati bba yabadde atidde nga bagamba oba olubuto bwe lubaamu babeeko kye bayiiya. Musawo n'agamba aga amagezi si malungi. Efirimu egenda mu maaso. Amagezi ng'amugamba Ethan jangu. Musawo yamugamba nyala kwogerako ne bbaawo. Kyokka ate ono omwami yabadde ayanjula ensonga ng'alaga ono yawulira nga n'okutya atidde. Watudde walinga bamwokya yalimbye musawo. Yenno omusawo yasigala asimayiringa kubanga abantu nga bano abalaba nnyo. Bamukebedde omukyala ali lubuto. Wabula awo gwoba okwana ng'omulimba ate abakazi ayinza okuba akwagala ng'omulimba. Kale bw'aba takkiriza nti oba mukazi gw'okwana nga omulimba ng'akimanyi omulimba oba oyo abakaleko. Naye gw'oliko ng'akimanyi tomulimba naye n'akizuula nti omulimba ekyo nakyo buba buzibu. Ono awulira ayagala musawo kale oli gwaze naye ye mukazi we era yali amwagala naye bannanga abakazi abamu mulimba mufuula nnyo bannammwe ebisiikirize. Okuva eraba ku musawo ono ne bw'aloola alabanga abasajja abamu abeerako awo n'atunula mukazi we n'amuzimbira n'agamba oba ekiwamba abakazi kiddamu ddi. Owulidde ebintu ng'ebyo kati ono awulira singa musawo gwe nasooka okulaba musawo singa ali alufunye afazaali awula n'amagulu gakutuse. Mukazi we nno tamanyi
alembamu abakazi abamu abatafa ku bwenzi bw'ababbaabwe abo oba oyenda n'oyenda kasitaba nga obufumbo yabulina era nga tomukuluusanyiza era nga tomuyisizza bubi ye tebimukwatako kakati no waayita ebbanga eryawererako ddala oluvannyuma lw'ebbanga nga liyiseewo waliwo abakulu batudde wano ababanda ssebo bakola bizinensi Magumba aba ali awo nga waliwo omukyala zze ye Mukalubaale nejjukira ebbanga lyetololedde ddala kati wano bawola ssente naye okumanya ebintu bya Katonda bizibu akuleetera omuntu akuwola ng'atunula ng'okkuba wuuyolo fe wano tuwola okusinziira ku musingo obunene bw'ekyapa ze ssente ze tukuwola kaakati Magumba okuba ndi yatudde mu woofiisi ewola ekyo nakyo ebintu ebimu obitunulira n'ogamba Katonda saasira kino eri ekyapa kya leero oba kyadde kino ekyapa kya leero ogenda okwetegereza nga kyo ekyapa ye bambuuza meka zaagala okwewola ayagala yewole $5,000,000 tewali buzibu mukyala yewole $5,000,000 akatuddako ewa Lubaale yayita ndaabwatunula kirika bamuzaalira mu Kabiga manyi omuntu wano ng'azaalibwa abantu bonna bandibadde bafaanagana naye mu kubazaala wabeerawo buzibu bungi mubaamu abazadde abazaala n'ekyejo bwe batyo kati omwana oyinza okumufootola wulidde kati ono tewali kyenyinza kusasula kyenkanankana na kale nno okuva ebamukuba musajja wattu yali yawungira ddala era obulamu bwe bwali bwakyuka nga takyajjukira n'ebyo bye yali ali naye omuntu we wabanga yafunya ekizibu ku mutwe kimuviirako okufuna kye bayita amnesia kwenkanankana n'ekyo naabanga yeerabira obulamu bwonna obwemabega ng'alinga omwana omuto yakazaalibwa kuba aba talina kyamanyi buli kyonna ekyobulamu bw'ensi kijja kimuyingira mu buyingizi njagala olabe yamwebaza era n'ekyomusasula tamanyi naye ekyamazima awulira ajjukidde ekituufu kyali yajjukira ekituufu ke yali ali njagala olabe ye Kayoda ono gwe yamuyamba naye bamusanga ku ttale mutamiivu agunywa datwijjuka Robert egenda maaso ekyokulwanyisa kyalina kyakumala mwenge ku mutwe tamala mwenge ku jjopa buli kaseera baayiwako ye ekizibu kye kyakugunywa yatereerera ddala kuva emitala kuddiirire kale olaba wulira omwami oyo kati nali nva okulima oli wena kusanga ng'obudde nava okulima nemagamaga saidi ne saidi nga siralo nali okweyera nga nengera kukalido eye yakusitula tukuleeta wane ono oyo kalido emukulu kalido era de mukulu kalido aneyaza neyange kati Kalido mu butamiivu bwe ye yayamba Kalido bagirawo kulaba okweyanza weeyanze naye ekibagadaku engeri gye wawona kale Katonda akukuume nze ngenze wabberede kale onsangayo ye Kalido wa Kenge buli kaseera abeera yeenywera tugenda maaso yo kalido
Kalido bannange, Kalido ng'erinnya lye Kalido. Kalido ng'akwata kubo kweyongerayo Kalido. Efirimu egenda maaso. Kaakatudda ku maka mugaga ge yali yazimba. Yajjukira ewaka we yali abeera kuba ennyumba yo ogizimba nebaawo naye emmotoka baagibba. Kaakati akomawo kyava anyiga ogude. Kali munda ne wabaawo abaliyo baabano munda waaliyo abaliyo. Efirimu egenda maaso. Why? Ate mumuliba. Fabaawo. Wano wange. Munvire nyine. Wano twagulawo dda. Tete mumanyira wano wange. Ewange we munkubira. Batundawo. Omukazi yagenda n'atweka $5,000,000 ye okuwola $5,000,000. Ebintu by'ensi bizibu. Ennyumba ezimbiddwa obukadde n'obukadde. Omuntu ayinza ogiteekayo ng'ekyokusinga afune akasente alisasula. Naye Katonda atuwe ku magezi bannange. Kubanga abantu bafuna ebyabandi ebyobwereere. Ennyumba yatwalibwa ku $5,000,000. Musajja atubaamusuula eri. Kaakano ebiseera ebisinga omuntu ebirowoozo bimuyitirira obungi. Anoonya naye waabyetikkulira. Teri kimalako birowoozo ng'omukazi akusanyusa. Oyo gw'owulira ng'omwagala. Kati Lubaale awulira ayagala ono. Yafunayo ekijujulo ekiwala ekito. Okuva olwo Nkenyinza okuba ennakulaba mwana gwe. mutima gwange. Ne ngamba omutima kangukuwe. Nze kenkuwa omutima. Simanyi oba wagukwata. Kakasa. Ne bannange abayaye nga bagabanya ebiwumba. Olina omusawo omutima nakuwa mukale akataago. Nze nakuwa mutima gwonna. Lubaale yafuna ekyana ky'omuntu. Ennyumba baagigoba mukazi we gwe yalina. Nyumba yagitunda. Ebiseera ebisinga omuntu okwewola ssente ne weewola obukadde nga gomalako n'omwezi nga tokutte mutwalo. Obeera otya omukakafu ndi ojja funa obukadde obwo. Kati nange Njagala olabe. alayika osinga n'okujja. Olimba. Katonda yasooka kukola gwengaca ng'akyalina nga tannakowa ng'ebikola ki. Ssebo Katonda yali atonda asookera ku ono. Mbu abantu abasinga Katonda abatonda akooye. Alaba naaba. Ye kennyini yeeraba Katonda yamutonda akooye. Naye yamuwadde ekintu Katonda yakitonda akyalina amaanyi. Nsonga nga nyiwonisa. Ni mwana gwe bannange. Nayinza okuba byogera tobikakasa olaawe naye n'otunulanga obudde. Ate oyagala ntunulenga ki? Naye ne mala ekiro. Kubanze mwana gwe buli wenkutunulako wati alengera omwana ebbeere mutima gwa mbogo. Ndirabika. Laba ali mulaavu. Ne laavu tekyalina gundi kati. Wekwajulira. Ina kisabu lyayagala yagiwaayiriza ndi mulaavu. Tuyayo. Mulimu abantu atunulanga ali mulaavu. Omwana ye kennyini atunulanga laavu. Nga tebatandika kwegoba kyana ky'omuntu yafunye ekyana ky'omuntu. Ng'atandika kigobaagoba. Ng'ini gobaagoba. Gobaagoba. Alabaalinya mbunya. Ali mulaavu ssebo. Sseruganda ali mu mukwano. Yafunye ekyana ky'abandi. Efirimu bagiyita Saamanya. Nagambe natenga bulijjo okuva mu Miss Production. Era nga tugenda maaso n'effirimu eno. So nga twagala tumanye luddaje biggwera. Kubanga ebyobugagga bye bisinga byagenda. N'ennyumba gye yali yazimba ng'ali Bulaayo. Omukazi yagisinga. Wakati okuba nti omwami yali taliiwo era ng'ali yeetaaga obwetaavu ng'alina obuyambi oba obwetaavu bw'alina. Nyumba n'agisinga naye gye yagisinga baali bayaaye. Kubanga $5,000,000 zamulimu okusasula. Ekyamazima yeewola naye nga talina gy'akola. Olaba n'alina gy'akola yeewola ne zigaana. Naye weewola otya? Ebiseera ebisinga okwewola kitegeeza aliwo ebbanja ly'oba tomanyi.
so okwewula ako kaba kabonero akakulaga kiri kyotalaba nti weewola naye manya nti okwewula kuba kubanjibwa. Waliwo ebbanja lyoba olina osooka okutereeza nga tonnabagenda maaso nakwewula okwobuliwo. Siwaliwo kintu kibaawo nga siwali ensonga yonna. Kyova olaba amabanja galemerera nnyo okusasula kubanga waliwo ebbanja lyoba olina okusasula lyoba tonnasasula. Efirimu bagiyita saamanya nti singa mwamanya simwandiwambiddwa kizikiza. Obutamanyi oba owambiddwa, obutamanyi oba tomanyi nga weetaaga omanye. Efirimu bagiyita saamanya. Kale nno yiiya nnyo obe ng'ofuna okumanya kubanga omuntu alinamu okumanya ensobi ezimuzirwawo mutomera. Twagala tumanye ludajja biggwera. Waliwo abali matatu wano kati ogenda okudda eno natwijuka. Bano abaami banywa walagi. Katonda alina abantu abamu nga yabafuula makomera. Abantu abamu nga yabafuula makomera. Laba ono emmandula aginywedde kati atandise alinga emmandula kennyini. Noono naye kennyini engeri ebintu gye byagaana yasalawo alabika ndi obulamu bwe abutwala bw'atyo bw'atyo. Kuba musajja wattu buli kimu ekyo kyaggwawo kali bakayita kamasinike. Tosobola kanywa n'otalenga mannyo kazibu. Kati oba oba ssanyu livaawo awo kubanga ate buli woonywa oluma obutwa obugi emimiro gibanga egitali gijjo kyokka ate oba onoonya ssanyu. Neweebuuza oba abantu bali ku ki? Ogenda kukuluma bujiji egenda maaso. Efirimu egenda maaso. Okunyanywa njagula gwonna enegula osobola okunywa naye lindako soke mariamu kati nitugende bagezi Mama. ne banyuka gende vayo ne bagunyuka. Ne bagunyuka kakati tuba tulenga Maama Lilian. Kakati n'amaka gano ono Maama Lilian baali bamanyiganya. Ye mukyalo ono munne wa Kalido abalonda Lubaale ensi nfunda. Kizibu nnyo okwetololera mu kitundu nga tokirinaako byafaayo naye oba tomanyi. Kati yajja alabe ku mukwano gwe wulira aze ne muwala we Lilian nga tabagirayo mukeeka ng'abaalirira awo. Bannange ensanyuse nnyo balaba. Muvuze. Tureseraze. Turesakuze. Era akuze. Omwe atanze bwakula moto. Laba. Kali yawunya omwana ono engeri yali akuzeemu. Kweni omwana nze yantabukidde akula nnyo ndi yafunye n'embuto. Kali ng'ababuuza. Taata w'abaana bano mbu yali yabula muwala omukulu musawo. Ono ye yali omuto. Ebbanga lyayetoololera ddala bbanvu. Kakati no tuba tuli awo
oli kasita ennyumba bagimugobamu nena atandika kugunywa enfirimu egenda mu maaso nagagwe omwenge ngenda kugula anywa kwemalako bizibu mukazi w'ennyumba yagisinga tuba tuli awo agenda okwetegereza kati kumbe omukyalo ono maama Lilian yali mukwano gwo nnyo nono ne okulaba bbaawe nono naye maama Lilian n'otunda ennyumba yange wenabula n'otunda ennyumba yange ng'ensonyiwa we wabula nga sirina buyiiyizo kwenyuwaayi ate bano bamanyigira wa kyobalaba abaganda bamuteekayo nnyo emikolo gy'okumanyagana lwaki nkyogedde kubanga egenda mu maaso kyekiri ono bulijjo ye taata w'abaana nono naye bulijjo awoza munaamugamba gikoli yamala ebbanga ddene nnyo ebweru kati nga tebamumanyi nnyo banne maama omusajja oyo wamumanyirawo ate ng'omukaabira bulala oyo kitaawo kazooba kaakati no kino kyekiwala loodi kyadde yakafuna kyabiibiita mbu katonda yakimalirako amaanyi mangi mu kukitonda kyova olaba kiramu nnyo ono yakwata ku mutwe ng'ini mami ate gwosinda ki mami tokaaba ngoye ndi oyo omusajja osinda ki naawe nja kikubolu matama omusajja yeyagalula omuwala alina lubuto nannyini omugaluzi nannyini galula yakuba omwana w'ekkonde ate ebintu bya Katonda bino okumanya bizibu nnyo maama yasooka n'azirika weegenderezanga nnyo obanga olina omuwala gw'oyagala n'omwagala nnyo guli musayi gwe guba gwenoonya so lwakuba ekisooka okwanguwa kugalula omusayi gwe guba gwatuuse ku muntu alimu akantu gutaama nnyo naye lwakuba swiki zenesulire ku mwezi aki ezo galula kati weegenzanga nnyo ng'olina omuntu gw'oyagadde nnyo oyinza okuba ng'oli ku muwala wo gw'otamanyi oba maama wo oba omuntu yenna kati abaganda bali abatusooka bagamba abengawo okumanyagana sibaali nga baagye kyova olaba ensi edobonkanye nnyo oluvannyuma lw'okusuula ennono kale nno oba nga tolina nnono tubaako na gy'olaga kuba tuba na buvo era atalina buvu tuba na buddo muyizeemu ki obadde olaba saamanya mugezeeko okunoonya okumanya ene bwetyo begenze abankuumire